wabadde awangalira wamu n'abantu be era twagala ndooza tufuneyoko omuntu gwe tugenda okuba ntunyumyamuko naye twogeremukko naye tulabe ebigenda mu maaso wendabira y'omu ku ababadde mikwano gye ddala omukulu Bbosa Sserunkuuma era gwe njagala tube nga twogerakokko naye mukana akaseera saagala kuleeta mu kisoote ne bw'osigala ndowooza owooli kannoonyeeze bwempalampa nga bitalo munnange kitalo nnyo kya show yaffe. Yes, show yo ebaddewo yaffe kwano tukite anti babadde abyesunga nnyo ng'akisuubira nnyo bambi omanyi Evelyn okuva 2022 mu January February kasabate ebivulu nga papa nina okukolayo ku show one nina ennyimba ezimala two neetaaga sente kubanga nina obulwadde obwa dialysis obwetaaga sente nyingi kati nga tulina okubaako nekituuko nemubuuza tugikole ddi okusala okwali kuzibu nnyo paka twakiriziganya tugikole ng'ennaku z'omwezi 2 ku birthday ye ekyemisala lwalina lwakuna naye nga tugumye tugikoleko olwo ku muganzirwazza nebijja bubi abannamulondo ne bagisazaamu kati bagisazaamu akyamuluma nnyo era ebbanga lyonna badde nga jana papa batuuseewa ate banatuyita teese nabo kiki ekigenda mu maaso naye mune nga tulinda batuyita tebanakutuyita paka lwetwategese kino kyo kitwa tugenda okukola ekya misaaki ewa misaaki naye tetukituuseeko kitukoze bubi nkama bwate bwageze omuntu okumuyitiramu katono nnyo eva ono abadde mulwadde tukimanyi abadde mulwadde naye yafudde atya nfa even yeewuunyisa manyi ensigo obulwadde buzibu era bannanga bali mugende mwekebeze ku nsigo abanda bessaazi mugende mwekebeze ensigo nti obulwadde bw'ensigo ensigo erwala n'otamanya nti erwadde kubanga teruma n'obeera n'obulwadde nga tomanyi wootegeerera nti ensigo yennuma erina ekizibu ng'ate organize endala ezitaataaganyiza kubanga zonna ekolagana nazo mutima kibomba simanyi mawuggwe byonna ekwatagana nabo kati bweweekebeza amangu omanya kati Evelyn obulwadde bwatandika okumuluma okutegeera nti bumuluma it was 2020 bwetukizuula netandikwa dialysis nebujjanga bumuluma bwetulwana paka kwagala kumukyusa nsigo n'ebyembi olw'obwavu tetwalinawo ssente tugenda okugenda okumukyusa ensigo wetutake ng'olidde omubiri gunafuye nga takyayinza kukyusibwa kati ntugamba tukole ki alina kubeera ku dialysis kyetubadde tulwanako era byonna bwekitubadde tukola kulaba nga dialysis tetufeyiringa at least emirundi egy'ebiri mu wiiki tube nga tusobola okukikola kibadde kya bbeeyi kuba abadde yeetaaga emitwalo 4 buli wiiki naye nga takola kati sente abadde azifuna atya gwagenda mu bivulu ngaawo ne bamuwa n'agenda n'ayimbayooko abantu ne bamufuuwa n'akuŋŋaanya bwafuna ebivulu bye 3 mu wiiki nga mune busente nga buwera era bannange mbeebaza abali ku BBS essaawa eno mwebale buli muntu yenna alina kyakozeewo buli alina kyakoze omwana oyo atobye n'obulwadde kyensanyukira ku Evelyn nti teyapowa kakozesa ekigambo ekyo eva abadde mugumu abadde alina essanyu lye ye muntu abadde ayagaliza ye muntu abadde ayogera naawe nga mu butuufu nga takooye ng'olaba omubiri gukooye naye nga mu butuufu olaba ng'omuntu ye kennyini tawedde mu maanyi teyaggwamu ku maanyi nga tafaayo baalabisale gw'omugamba eva nedasaako ekiwaani enviiri mbi nnyo mbi n'akwata ku mutwe n'atereeza naye nga wetwogerera programu efulumye ye meeting gitubaddemu tugenda kumuziika ku nnaku lwokusatu Kalungu naye bode egenda kusula wano olwaleero wetujja okuva wanayinza tukasanga meka siri sure kubanga meeting ekyagenda mu maaso naye nga bode enasula wano bamusabireko wano enkya tugende ku National Theatre era bamusabire tubeerewo bwetunaavaira ku National Theatre tugende Kalungu tumuziike Kalungu kiriwa kiri Masaka olutuuka bayitawo Bukulula Bukulula bajja kunzijukiza ng'okyamira ku ebyekubo n'ogenda eyo naye nga si wazibu wakula kubanga bali mu trading center sofa kyekiriwo ombuuziza engeri gye yafuddemu Evelyn yali ku kivulu kya Habulumulasi wano ku Papa Sport yaliwo ku kivulu n'ayimba n'omwine ku busente awo kati nga ku Sunday ate alina ogenda ku dialysis kubanga nagikola buli wa Sunday ne buli wakusatu n'agenda ku dialysis kati abamala kumukola ku dialysis naye nga si wa bulijjo ne babata n'agenda ewaka abana mutuuse ewaka balaba ssawo biweeno wetuli balaba ssawo ega kyekigenda maaso tukoze tutya
ne bamutereezaawo ne bamwambaza engoye ne bamutwala mu ddwaliro bamuzze nga ssabubi mukuba mu makkati bwe yakutokedde nga bukya. Olwoza essaawa mmeka ezo? Ndowooza nga 10 ez'ekiro. Mu kuva ku kivvulu ng'ava ku kivvulu n'okudda ewaka we waaba yavudde ku dialysis yes. n'akomawo ewaka kubanga yagibaddeko kiro nadda ewaka naye nga sitali bulungi kale bw'atuuka newaka abaana nebamula betali bulungi naye nga n'ebigambo bamugambye eri mu ddwaliro nga baleka bibamazeemu amaanyi kuba omuntu alaba nti omuntu wange ayinza okuba tajjatereera kati nomutwala mu ddwaliro olw'embeera gye yabaddemu nga ssabubi kali mu makkati awo n'akutuka nze bankubira essaawa nga zirimu 12 nga papa mami ayinza okuba nga atufuddeko nze ki tyayinza okuba gabadde mawulire ga nnaku neŋŋenda awo bayitawo Nyanama opposite ne Moviti wali akayumba wabadde tubaddewo abantu 3 nga ne taata wa Kasavu wali ne Kasavu nange n'omulenzi omuyita Isaac ne tujjawo bode ne tugitwala mu mochari sofa awe tuli naye nga kale essaawa eno tannatuuka kutuuka wano tumusuubira okutuuka olwaliro luno gye bujjako eyo. Tweyanza nnyo bambi tweyanzege Mukama ayongere okuba nga amugumya agumya famire yonna namwe abagumye mwe muli bazubayiri famire tuli bazubayiri famire era we are family Zubairi we are family era nga bw'okiwulira mbadde wonyo kale tweyanze ye mukulu Bbosa Sserunkuuma era taano weffe mu kutegeka ekivuli kye tubadde tutegeka ekya Evelyn Lagu wano ku Papa Misa Kisemakula's Place Papa Sport yatugamba nti ono tamba ku lusegere bwe bw'aba atambula okumuyambako ebirala abaddewo era ng'abantu abalala bonna basodde okuba nga bamubeererawo so omukulu Saimo yatusoose dda wano Saimo nga bitalo bya Eve omanyi obuzibu bwe tulina ffe tubalaba mwe ku mikolo gy'okufa